mugazalinge information nga bwe bateekwamu ng'era n'amaaso gamwe gakanuddwa nti ekyo kibagenda okukola kabeera akabonero era emmanduuso trigger Muhoozi we mukitegeera mu kamwa kammwe nga tajja kuyita mu kalulu kuba etteeka limuta mu kalulu ng'enteekateeka yakuwamba ggwanga lino ekikulu kya byonna kibeere emmanduuso nammwe egenda okulwanyisa kiisi buli munnalwanda ali emabega we n'omuganda ali emabega w'oyo n'abasigalidde ku lw'eggwanga lino okuteeka mu constitution okutambula mu mateeka gaayo. Ye oli munnamateeka waliwo yankubya akamana ntegeeza nti Muhoozi si nzaalwa ya wano tebaamuzaala wano ekyo mu mateeka olwaleero tekikyatugasa Museveni wa wano bulijjo nti bategeeza nti bano si ba aborigines gwe ate toli aborigini mutabani wabeera aborigini oba yazaalibwa Lituya oba yazaalibwawe ekirimu ekikulu kiri ekintu eki nativeness yaabwe mu ggwanga Uganda teriimu. Ekyo kikulumya mu 20 Muhoozi ajja ekiteekeddwa okukulumya omutwe olwaniridde otya eki ky'okusigala Muhoozi okujja alina okuyita mu mateeka matuufu era amalambike. Nange awo nsitukayo nti mbulema bwange mbategeeza Churchill bwe yatunuulira nga General wa waggulu alemereddwa amagye n'okugalagira n'aga nti okusinziira ku Germany ne Hitler engeri gy'akozeemu amagye kiraga nti Bungereza tugenda fuuka ettwale lya Germany kale nja kukkiriza abantu baffe obutafa tukkirize tweweeyo bwewi Bungereza ebeere wansi wa Germany. Churchill namugamba nti leka kwogera nga musirusi bwe yalyogedde nga gwe nannyini magye na enforcement kkiriza mu nkwasa obuyinza nga Churchill yali mulema ng'atuula mu kagaali. Yes. Wa Prime Minister teyabulya ne monument ekyasinze ku ssente za Bungereza ani aliko Winston Churchill. Webale nnyo mu bulema bwange nga bwenfaanagana nange ndi esimba ne ndifuna akalulu kamu nga kange akataddeko ndikula eggwanga lyange ndibeerawo ku lw'ekyo yenna ali basolodde okuneegatta bwenaga nti akusinziira ku ebyo eggwanga terifugwa bwe lityo siteeke weeri kitaawe principles zonna ze twajja naze 10 points program yazireka mabega tonna sitwayo n'emu tolina kifo kiwa exercise nze kitegereka mu mpeereza ekyeggwanga lino nga kiri political yalikodde kuba minisita nojja wesima kuba parliament oba noyita kuwero C5 nobeera mu administration etegerekeka oyagala kubumbuluka na ntegera ya kitaawe yo jajja najo gye yaleka ne bano bwe twajja nabo n'abeegana misana tuku oliyaga nti mazima ddala tali kulaffe mulabe waffe Buganda n'eggwanga Uganda eryawamu tuli mu nkola ya federal system gye tutegeera watusuula n'otulekaawo mutabani ogwo yagala tukakako emyaka 40 gy'ofugidde eggwanga lino ate otuleke ne Momboze ey'okubiri mu myaka 48 ku lukuusi lwa kika kyolwo kaakati gye tuvudde n'otunuulira embuda omugwaga Gashumba agwe mwasindise ebweru ajja kuba Bobi Wine amumalewo kubanga mwakimanya nti Gashumba tumuleeta kijja kulaga nti Bobi Wine project yaffe ajja genda mukole bino ne bino ne bino Muhoozi atafune we through esobola okujja mu Buganda si bwe tukola apaana entegera yammwe ya kigwago nga bwe mufaanagana okuba abagwago entegere yawa nteregere ekyo nti Gashumba tukusasudde akasente kakagenda okole ebyo kakati pevwe onajje mugongo nga ajja atambula batembeta mutembete ngeri batabigoberera mama waabye ebitozi nkutegeeza lunye Gashumba you an idiot damotegere ebyobufuzi omunnalwanda wa wano temulina kyemuli Rwanda gye musibuka nga gye mwajja ne muwamba kubanga abahutu abo ba natives ne batwa people aba balinganga obumbuti nga bali muli be batwa abali abasemba yaabo ba natives ne bali bahutu. Natives two people you are not natives in Rwanda ensibuko ya mweva mu Ethiopia Gashumba mbugwagwa buno obutategera n'okuba n'amagezi amatono kankubireko bobbizi